ezikiza omuliro ogwo. Robert Mutebi nannyini field yatuuse dda mu kitundu ekyo. Butereevu tugenda kuba tumwegattako. Robert, tubuulire embeera nga bw'eri mu kitundu w'oli. Neyanziza nnyo neyanzege Rita Kamya, nze mu byafaayo by'obulamu bwange nali sirabangako waya zikutuka zino ez'amasannyalaze ag'ebyuma amanene ennyo, naye olwaleero kirabyeko wano omuliro gutukutte ebifo ebiwerako wano e Kamwokya, era nga abantu abawerako bagenze mu maaso n'okufiira mu nnabbambula w'omuliro guno ogukutte ebifo ebyenjawulo wano we tuli ssaawa zino e Kamwokya. Nga bw'olaba emabega wange wano poliisi kaakati egezaako okulabika nti egenda mu maaso n'okulabika nti egezaako okuzikiza ekifo kino, naye nga kyenneewuunyiza nti ekifo kino kiri wansi wa waya zino ez'amasannyalaze ennene ennyo va ku buno bu three phase bwe tumanyi, naye mbagamba amasannyalaze gano ag'ebyuma amanene ennyo ddala, era obaolyawo olaba nti waya zaago nazo zikutuse, naye nga poliisi egezaako gwatandise ku ssaawa zaadeeyo nga mu 2, naye paka kati bakyagenda maaso n'okulabika nti ate bagezaako okuzikiza. Muzeeyi, embeera ebadde etya wano? Yagala kola abantu omuntu nafa. My name is Sophia Moses Kamwokya. Tegera. Muzeeyi, embeera eri etya wano, ebadde etya? Embeera ebadde mbi nnyo kubanga abantu bamu bafudde, tufunye maite abantu 2, omusajja na mubala, era ekibaddewo kya mulembe kibi mu katundu kaffe. Ebintu byononese, ebintu biyidde, era abantu bakaba amaziga omubakwatirwa pressure. Era tusaba mutuyambe katono nnyo taata, embeera eno evudde ku ki? Embeera eno evudde ku fault. Waliwo obuyumba obwazimbawo partition nga mulimu abatuuze ababeeramu mu bubaawo obwo, kati oluusi baleka bafumbye biki, naye nga mulimu wiring. Kwe kuvudde fault, bwonna ne bukwata omuliro. Kati bubukutta omuliro nene waya eno nebugumirira ennene eno y'ebyuma bazimba mu waya muno, nevaako fault negwano, n'abantu abalala bafiiridde wana abantu. Eyo waya ey'amaanyi ennyo yessa abantu. Egudde wano era yeri ne mu mazzi yessa abantu, yebase ennene kiikino eno tuyinza okutambula nga tudde eno. Ya tugenda kubatwalakoko katono embeera eno weebadde, naye nga embeera yeri wano abalabi baffe aba SOT TV tugenda maaso n'okubalaga embeera nga bwebadde wano. Poliisi egezaako okulabika nti etaasa, egezaako okulabika nti obaolyawo etereeza embeera eno, naye nga ekiri wano kyekino kitugenda maaso n'okubalaga. Waya ezo z'olaba zigudde mazzi mu mwala wano, waya zembategeeza zetwogerako, waya ziri ez'amasannyalaze ag'amaanyi, azeezo z'ogenda maaso n'okulaba. Va ku zino waya eza 3 phase zetumanyi, naye waya ez'amasannyalaze ag'amaanyi ennyo ddala. The boundary Chiebandu Chisalusalo and the chairperson Mr. Kakoza, the chairperson of the area. Mr. Kakoza, gwe chairperson w'ekitundu kino. Oli kansala. Tunule eri tuli ba SOT TV, tuli mu munnyo ku 3. Embeera eno tugitegeddeko, tulabye omuliro nga gubumbujja. Kivudde ku ki, ofiiriddwa abantu bameka? Embeera eno etandise ssaawa ng'emu. Pulezidenti oli abadde alina byakola mu kakiyosiki ke, bw'abadde mu kakiyosiki omuliro w'amasannyalaze ne gabwatuka. Naye kiyambye poliisi eyanguye, naye olw'okubanga embeera y'e Kamwokya bw'ogiraba, obuyumba bwaffe kiyosiki tumala gezimbira, abantu kyebavudde bafuna obuzibu. Tufiiriddwa abantu 2, naye nga ekitundu ekiyidde kisulamu abantu nga 10. Nga bw'omanyi ghetto bw'ebeera, abantu nga 10 tebalina we bagenda kusula. So naye abantu ndabye ku mirambo 2, naye nga bagamba nti bafudde 3. Ekibase omanyi kati tulina waya eno eri waggulu eno eya highest voltage, bwe amasannyalaze bwe gaase neekutuka nekka wansi yebaguddeko abantu ne bafa. Kati bagigyeko? Abagagyeko dda amasannyalaze gonna Kamwokya bagigyeko. Kati gano amanene nnyo galagawo? Amanene mutuufu simanyi gye galaga, naye nga gagenda mu western
naye nga gava eno Jinja gagenda sadi eno mu Western gayita wano obuyumba obuyidde buli awo mu maaso bungi nnyo wanene kati oyinza kumanya bubadde bulimu abantu nga 10 naye nga wangi nnyo olaba otuukawo ojja kulabawo eso amanya nze Kakoza James kansala w'e Kamwokya. Tweyanza nnyo tuyanzege tugenda kubanga tubatwalako ko wano tubalageko awayidde omuliro naye nga nze nga bwe mbategeezezza nti gwe mulundi ogusoose okulaba nga waya ziri ez'amaanyi ennyo oziraba nga obaoliawo zigudde ne zitta abantu naye nga poliisi enzikiza mooto egenda maaso n'okukola wano obutaweera okulabika nti obaoliawo bazikiza ekifo kyonna kyetubategeddeko era siteyo nti kwe kuba nti obaoliawo obubbi bubadde bw'amaanyi mu dakiika ezisoose oba essaawa ezisoose nga bagezaako okulabika nti bazikiza obuyumba buno nga n'ababadde bazze okulabika nti bataasa ate obwedda bagenda maaso n'okunyagibwa era nga Kamwokya bw'owulidde akansala bw'agamba nga bw'ogimanyi ekitundu kyo kya ghetto nga bw'okimanyi naye nga yensasagge egudde wano omulabi waffe owa Swot TV kiri Kamwokya abantu 3 bo bakakasiddwa nti ate abe bafiiridde mu njega eno ey'omuliro ogukutte wano kakati we tuli essaawa zino mu bitundu bino eby'e Kamwokya naye nga poliisi efuba butaweera okulabika nti obuyumba buno egenda mu maaso n'okulabika nti babuzikiza. Maaso gange ndabayo omuliro gukyagenda mu maaso n'okulabika nti gulinga ogwaka nga ne poliisi wegenda mu maaso n'okukola tubawaako ku kifaananyi obaoliawo ekiri wano ebirala tuyinza okudda nabyo gye bujjako awo katono n'ebyuma by'amasannyalaze gano ag'amaanyi ennyo agatakkirizibwa abantu obaoliawo kubeerako ageego gogenda maaso n'okulaba gwe wenna ali ku Swot TV damage emu kweyo etuukiddwako yeeno kakati gye tugenda maaso n'okukulaga wano nga bwe tutegeezeddwa nti wabadde tuwabeerawo bubeezi bantu obaoliawo bakolerawo obukolezi naye wabaddewo n'abantu abasulawo nga bwogenda maaso n'okulaba eri maaso omuliro gukyagenda maaso n'okulabika nti gwaka nga bwogenda maaso n'okulaba omulabi waffe owa Swot TV naye nga byebyo ebigenda maaso wano wetuli nga mulabye n'obuzibu munange tulabye nabyo taata tufiiriddwa nnyo ebintu byaffe n'abaana babuze buno mwala wange ennyumba eyidde eweddewo tasigazaako n'olugoye n'olumu ku mubiri kati tukole tutyanga mwabayambi mutuyambe wano wabadde musulamu bantu bakolerawo bakolaki tusulamu ne tukoleramu bizinesi ne bizinesi tukolerawo balala ne tukolaki ne tudde waka tetumanyi naffe tulabidde awo kati amayumba gayidde tetumanyi mukama yamanyi zoni kyeno Kisenyu tu wewali embeera eno omulabi waffe owa Swot TV naye nga bwe nkutegeezezza bannaffe aba poliisi ezikiza omuliro abakyagenda mu maaso n'okulabika nti bagezaako okulabika nti bagukonteininga naye bw'otunula sayidi eri olaba ennimi z'omuliro zikyaliyo gukyagenda mu maaso n'okwaka sayidi eri kyekyo ekiri wano kyetuwagadde okubalagako abantu 3 bo waya zino ez'amaanyi ennyo tetusobola zikulaga obudde obw'okuba nti buzibye booliawo enkya mu kumunyo ku makya tujja kubanga tukulaga ekifaananyi ekituufu ekya wano naye waya zino ezigudde zigenze mu maaso n'okubba abantu zibeera z'amaanyi ennyo gegana amasannyalaze g'omanyi agagenda ne gagenda e Rwanda Sudaani n'awalala zikutuse ne zikubba abantu 3 bo zibatiddewo naye nga ekiri wano kyekyo nti ekifo kyonna kisaaniddewo ddala nga bw'ogenda mu maaso n'okulaba gwe wenna ali ku Swot TV abantu tebamanyi ki akiddako kubanga gabadde maka gaabwe abamu babadde bakolerawo n'ebiringa ebyo naye ng'omuliro gwo ogulaba nti mu bifo ebimu ate gukyagenda mu maaso n'okulabika nti gwaka gukyagenda mu maaso ennimi ez'omuliro okyagenda mu maaso n'okuziraba maaso eyo nga bw'ogenda mu maaso n'okulaba twagadde ati tubalageko ko obaoliawo ku njega egudde e Kamwokya naye nga obaoliawo ebisinga tujja genda mu maaso n'obibatuusaako obaoliawo olunaku olw'enkya kyekyo kye twagadde okulabika nti tubalagako mwenna abali ku Swot TV. Rita Kamya nsaba onzikirize nkuddize omuzindaalo wali ndaba omuliro gukyagenda mu maaso poliisi erabika ekyaleeta amazzi okulabika nti eguzikiza naye nga ekiri wano kyekyo kyogenda mu maaso n'okulaba. Kamya
kankusaba ogende maaso n'okuwa abantu amawulire ebisinga tujja kujja nabo olunaku olw'enkya okutandikira ddala ku makya naye nga ekiriwo kati kyekino kyetubalaze ku Sooti TV. Kamya Rita omuzindalo ngukuddiza.